Olwaleero ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'abasawo n'abaweereza mu ddwaliro ki Allied Health Professionals Council kikedde mu disitulikiti ey'Empigi okukola ekikwekweto ku bantu abeerimbika mu mulimu gw'obujjanjabi nga tebalina bisaanyizo. Abakuliddemu enteekateeka eno bagamba nti ekigendererwa kyakuggya bantu mu mulimu gw'obusawo nga tebagwanidde naddala abataasoma n'abatalina bbaluwa zibakkiriza kukola mulimu guno oba layisinsi. Tuzze tubaga bwoninga emirundi n'emirundi tebawulira, so kati olwaleero tusazeewo okujja okuggalawo fasiliti zino okulaba nti n'abasawo bano tubajjamu. Ffenna tukimanyi nti obulamu bw'abantu kati buli so delicate, so tuyiseemu okulaba nti abasawo bonna betwalondoola betwawoninga okulaba nti batereeza tubajjamu tubeere nti amalwaliro ago tugafunira abasawo abennyini abatuufu. Bano basoose wakulira ebyobulamu mu Mpigi bwe batyo ne boolekera eggombolola y'enkozi ng'eno bangi basangiddwa tebalina bisaanyizo so nga n'obulwaliro obulala tebubaddeeko bupande. Bagenze okuva wano okutuuka e Kayabwe ng'obulwaliro obusinga babuddukanya babuggadde ekitegeeza nti wandibaawo ababalabudde ne beetegula. Mu kikwekweto abasawo balabiddwako nga babuna emiwaabo abalala bakukunuddwa mu busenge gye babadde beekwese nga waliwo n'afuumuuse empaka bwe bamukwatidde mu lusuku ne bamuzza lutali luno. Bano bwe batuuse Empigi baliko eddwaliro ly'omu kwabadde yeeyita omusawo w'Empigi era owa gavumenti wabula bwe bamutuuseeko atunudde ebikalu nga bakira bamubuuza ebibuuzo ng'amwenyereketa. Era ekimu kye tusanze ku bulamu kiriniki ye microscope enfu nga yavunda n'okuvunda naye ng'eriko omusaayi bali mu gikozesa okukola ki okudiagonizinga abalwadde okukolerako gundi tesiti zaabwe ezaalamu. Teriimu na maaso galaba buli kimu tekigamba nfu. Ono n'abasawo be bonna basangiddwawo bagombeddwamu obwala. Bano basinzidde wano ne basaba abantu okuba bakalabalaba b'abasawo abatatuukana na mutindo nti bwe kiba kisoboka babaloope. Tusaba abantu bonna bulaba ng'omuntu mumwekengedde genda ku poliisi genda mu ofisi zaffe ez'ebyobulamu oba omuntu ng'olaba n'ab'ebyobulamu bajja okukebera amalwaliro gadduka ne yeekweka oyo omuntu ize danger to your community wabulabe gye muli mu kitundu kyammwe. Abannyonnyodde ku kabaate ku kufuna obujjanjabi mu beeyita abasawo nti basobola n'okulugulamu obulamu nga tebategedde. Twatasoma yakuwa eddagala effu yakuwa eddagala erisusse overdose oba kuwa underdose ebintu bingi nnyo ebiva ku muntu ataasoma akuwa eddagala erigaana okuwonya obulwadde kyatebe ayinza okuwa eddagala lingi eriyinza okwonoona ensigo n'okwabya omutima. Wadde guli gutyo bagamba nti kati we batuuse si wabi anti bangi kwabadde beerimbika mu mulimu guno bagenze babafufuggaza. Bwe twasipootinga bwe tuzenga tugobamu ne bagaana tugenda tubajjamu Katonda atukwatiddeko tubafune tubateeka bagenda kusiibwa mu mbuga z'amateeka era bavunaanibwe. James Batte akulira ebyobulamu Empigi agamba nti bakyalina okusoomozebwa kw'abasawo abeeyita kye batali nti kino kizizza nnyo ebyobulamu emabega. N'olaba ng'omuntu yeeyita dokita naye ng'amazima bw'omubuuza olupapula talinayo olupapula na lumu akozesa mpapula z'abantu basically they are impersonating abantu abo alayidi etuyambye nebajjamu. Ekikwekweto we kiggweredde nga bantu 11 be bakwatiddwa nga ssaawa eno bakumirwa ku poliisi Empigi gye banaava batwalibwe mu kkooti.